Bagala nnyo mwe bannayuganda babateeke ku bintu nga bayina bye bayisaawo. Baagala nnyo okubeera nga batubuzaabuza nga bayina bye bayisaawo. Kati gwe muganda wange ali eyo ng'oli mutuusi, gwe muganda wange ali eyo ng'oli munyarwanda, manya nti bannayuganda tebakuyinaako buzibu nga tokola bikolobero. Baana mmwe tubamanyi. Gwe wenna atamanyi kiri mu nnema. Gwe wenna atamanyi kiri mu nnira. Gwe wenna atamanyi kiri mu Uganda Revenue Authority. Gwe wenna atamanyi kiri mu poliisi. Gwe wenna atamanyi kiri mu Kato Corridor. Gwe wenna atamanyi kiri kyankwanze eyo yonna baani abayinaze ettaka. Karango wana abadde egundi eno gyabadde ng'ayina ettaka. Okitegera kakati muleme kutulimbalimba mbwe ekintu kya muganga mbwe era ye munyarwanda asoose era ye mutuusa asoose. My friend, don't take us for granted. We know you guys. Salimu sale osobola okuprovinga Jehova n'ebyo tetubyagala. Ebyo we don't want them because tewali nsi etaliimu ba foreigner. Ate ffe bannayuganda tetujja kukwata bintu tubikwate nga aba South Africa bwe babalaba. Aba South Africa basazeewo amateeka bagateeke mu ngalo. Nze kyanziruse South Africa. Kuba okitegeera. So baganda bange, gwe wenna ali eyo ng'oli munnarwanda, gwe wenna ali eyo ng'oli munnayuganda, this is just a minor thing. Tusobola okubeera ne bannaffe abaganda basalawo ne babasembeza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yayina n'abaami be nga batuusi. Ne bantu mmwe mutuonoonye, bantu mmwe mutuswazizza nnyo ne mukola ebintu ebikyamu. Afande Muhoozi Kainerugaba, osobola okuprovinga eggwanga lyo. Osobola okutubuulira wafuuka otya munnayuganda. Fact. Abannalwanda abali e Uganda ffenna tuyinza okugamba nti betutambudde nabo, bamaama baffe, bakazi baffe, abasinga batuusi. So tugaane kukwata ggwanga ly'abannalwanda nga bonaakeera ku makya n'ogamba nti bannayuganda, because bw'oyogera eri eggwanga bannalwanda oba oyogedde eggwanga ddamba. Kati obuzibu bwe tulina ne baganda baffe abatuusi. Baganda baffe abatuusi mwabakola ebizibu, mwabakola ebintu ebikyamu, mwabakola ebintu ebikyamu. Ate naddala mwabazze okuva mu 1999 paka kati bantu mmwe mukoze nnyo ebintu ebikyamu. Mukoze nnyo ebintu ebikyamu. Because singa twalina obuzibu n'abatuusi oba n'abannalwanda, Museveni kennyini mumujjukire si Muganda oba si munnayuganda. Nze omanye ekyennyanja nkitandikira eno ku mutwe. Naye njagala okubagamba mmwe mwenna abali e Uganda, mmwe mwenna bannayuganda, tewali nsi mutali bannamawanga. Tewali nsi mutali bannamawanga. Eno yonna gye tuwangaalira, gye mulaba eno yonna eno gye tuliyo nga bannamawanga, naye tuliyo mu mateeka. Nkiddamu, eno yonna gye tumulaba gye tuli. Barack Obama okufuuka president wa America yayita mu mateeka. Meya wa New York okufuuka meya yayita mu mateeka. Meya
London yayita mateeka obo kitegera ate bannayuganda mwegendereze nnyo nti kino ekintu tekyazize from nowhere ekya Lawrence Muganga. They know what they are doing. Baagala nnyo mwe bannayuganda babateeke ku bintu nga bayina bye bayisaawo. Baagala nnyo okubeera nga batubuzaabuza nga bayina bye bayisaawo. Kati gwe muganda wange ali eyo ng'oli mutuusi, gwe muganda wange ali eyo ng'oli munyalwanda, manya nti bannayuganda tebakuyinaako buzibu nga tokola bikolobero. Baana mmwe tubamanyi. Gwe wenna atamanyi kiri mu nnema. Gwe wenna atamanyi kiri mu nnira. Gwe wenna atamanyi kiri mu Uganda Revenue Authority. Gwe wenna atamanyi kiri mu poliisi. Gwe wenna atamanyi kiri mu Kato Corridor. Gwe wenna atamanyi kiri kyankwanze eyo yonna baani abayinazi ettaka. Karango wana abadde egundi eno gyabadde ng'ayina ettaka. Oba kitegera kakati muleme kutulimbalimba mbwe ekintu kya Muganga mbwe era ye munyalwanda asoose era ye mutuusa asoose. My friend, don't take us for granted. We know you. We know you guys. Salimu sale osobola okuprovinga Jehova. N'ebyo bitatubyagala. Ebyo we don't want them because tewali nsi etaliimu ba foreigner. Ate ffe bannayuganda tetujja kukwata bintu tubikwate nga aba South Africa bwe babalaba. Aba South Africa basazeewo amateeka bagateeke mu ngalo. Nze kyanziruse South Africa. Oba kitegeera. So baganda bange, gwe wenna ali eyo ng'oli munnalwanda, gwe wenna ali eyo ng'oli munnayuganda, this is just a minor thing. Tusobola okubeera ne bannaffe abaganda basalawo ne babasembeza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yayina n'abaami be nga batuusi. Ne bantu mmwe mutuonoonye, bantu mmwe mutuswazizza nnyo ne mukola ebintu ebikyamu. Afande Muhoozi Kainerugaba osobola okuprovinga eggwanga lyo. Osobola okutubuulira wafuuka otya munnayuganda. Ebyo byonna beera tetubyagala. So muleme kutwala bannayuganda for granted. Muvuddeyo mwenna mweyogeza mbusimanya Lawrence Muganga mbusimanya bikoze bitya. Don't take us for granted. The only thing chetwagala kubeera mu nsi eyeeyagaza.